Katonda lwaki tetumwebaza olwakino amawulire genfunye gwe tambuza video njagala olw'emuwoozi kaine lugaba mu mutagi ng'abeere ku video samukuteesa naye ngenda amagaaga ge nago nga leese ow'emmeme ntono va ku video ntandise bwe nti mwenna bannayuganda gye muli njagala muwulirize era mugenda kutya ensi. Jano Salim Saleh akandunaho wiiki eno ewedde okuva lwe yatandika ennaku z'omwezi zaali 3 Juni omwaka guno gwe tulimu ku lunaku lw'abajulizi. Jano Salim Saleh nga mwenna bwe mubadde mukimanyi nti abadde alina obulwadde obwamulumba. Mukimanyi bulungi omukulu oyo akozesa sigareeti era gwanywa. Era nga Salim Saleh bwe baali mu lutalo n'embeera yaliwo yafuna obuzibu naddala mu bitundu eby'ebyenda mu lubuto lwe munda. Salim Saleh ebbanga lyakozeseza sigareeti ono yaleeta obuzibu mu lubuto lwe mu byenda. Era abakugu naddala abo abanoonyereza endwadde ez'omunda ne bakizuula nti Salim Saleh akandunaho yafuna obulwadde obwa kansa ow'omu byenda. Kino bwe yamala okukitegeera Salim Saleh akandunaho n'adda ku ddagala era eddagala ery'amaanyi eribadde limalawo buli lunaku sente z'omuwi w'omusolo miliyoni 2 okulaba nga alimira. Embeera eno eya Salim Saleh okulaba nti yalumbibwa ekirwadde ekya kansa ow'omu byenda munnange tekyamugirira nnoga n'emu. Bino byonna ne bakola abasawo ne bafuna abasawo okuva mu Bugerimaani, India ne walala. Ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogwa Juni 2022 Salim Saleh yayita muwala we gw'ayagala ennyo n'emikwano gye n'abagamba mpulira obulamu bukendedde naye simanyi kye nnyinza kukola. Nkoze buli kimu, ntambudde buli wamu naye embeera ensusseko. Bawalabe balooza byakusaaga n'abagamba njagala mbabuulire mbadde ku nsi buli kimu nkifunye n'ebirala byonna naye embeera gye ndimu mpulira yakugattirira bugattirizi. Era n'ategeeza n'emikwano gye ne muganda we Yoweri Kaguta Museveni nti ebyange birabika bitandise okunafuwa. Yoweri Kaguta Museveni ne ttiimu bayitirirawo bukubirire miitingi naddala eyabo ey'abachwezi eyatuula mu Nyabusozi. Miitingi eno bwe yatuula omukulu ne bamuyita naye nga munnange buli kye banyumya amoga bumozi nga n'eddoboozi terisobola kuvaamu. Munnange nga baagala okumubuuza ebintu byonna naddala byobbye tugenda kubisigaza tutya era tubuulire eby'obugagga byonna tulabe engeri gye tutambulamu. Wuliriza emboozi ogenda kutya. Owemmeme ntono video soko giveeko kubanga we tulaga Allah subhanahu wa ta'ala ayinza ogikwatako emmanduso, ayinza ogikwatako. We tulaga owemmeme ntono vaawo, owemmeme ntono vaawo. Bw'oba oyinako asidi awo era akadagala kano ndowooza bannange Katonda waffe waliwo akayimba abakatuliki ke batera okuyimba Katonda yeebale yeebale nnyo, Katonda yeebale yeebale njaku. Kati sheyalinga video otegeze munno muganda wa Kyagulanyi oyina b'emikisa. Wuliriza emboozi. Baganda bange Jano Salim Saleh embeera eno ng'emususseeko naddala ey'obulwadde mbategeezezza yalumbibwa kansa ow'omu byenda. Abakulu bakoze buli kimu ekisoboka. Abasawo abakinkuba baleese okuva ebweru w'eggwanga, sente bazimutaddeko naye